oli ku BOCAT TV. Leero enkya ne luli BOCAT TV. Okay, buterevu nkwaniriza nnyo ate mpozi ku BOCAT TV ne kugamba yonna gy'osinzira okuba mpozi ng'ate otulaba kugamba nti oli wakabi nnyo bale kubeera mpozi ng'ate osubscribinga olw'ensonga nti bw'obanga osubscribinze tuba tusobola okusharinga at least ebirowoozo ate mpozi na buli kimu kye tulina okubeera mpozi nga tusharinga. Olunaku olwaleero nkuleetedde mpozi ku waliwo omukyala wanero muwala, actually muwala, she's still young. Yabadde agenda kukuba Kyeeyo kati tetumanyi byewaabwe bye byamulinnye oba bamudduseeko buddusi ku kisaawe babadde bamutwala n'agwa eddalu oba obuzibu eddogo liva waabwe nga bamuloze. Omanyi wabeerayo ebikaalo ne famire ezimu nga tebaagala muntu aexcelinga ogezaako kubanga ayitawo bwati ng'agamba gundi oyo agenda tuyitako. After all she looks beautiful and young. Kati bamulaba nti azigenze ku Kyeeyo bamukolera emitima emibi bambi osanga ne bakyankalanya obwongo bwe. Tetumanyi kituufu what happened naye njagala mulabe akavidiyo kano kengendo bateerayo nammwe kenyini mulabe mugambe ddala mbutuufu ddala mbutuufu omwana ono asaana okubeera ng'ayisibwa bw'atyo mu mbeera gy'alimu. Ayisibwe mu mbeera embi gy'alimu bw'atyo. Mwana muto alabika bulungi ate muwala naye laba wuuyo ali ku kisaawe wagwiridde eddalu. Kati tumanyi ekimusudde eddalu basajja bamutise bamugamba bamusuubiza omulimu bamuleseko airport byakika bimulinnye nga tebyagala abeere bulungi oba ddogo. Soke twaleka vidiyo kano. Oyo mulaba bamuloze tubadde naye kusaawe bamuloze kati mulaba bye tuyitamu bye tuyitamu munnange tali bulungi munnange ayogera kinayogera kiri bamuloze bambi kyokka bamulese ku airport munnange tamanyi nagyalaga bamaze ne bamulese ne bamuleka wano. Mulaba ndowooza mulaba bamusudde eddalu kyokka omuwala omulungi naye abantu bano bannayabantu simanyi na gye batwagaza oba baagala ki kati omwana w'abandi bamusudde eddalu bamulese ku airport addeyo ewaabwe. Imagine bambi 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 ne bannange bambi laba kye bamukoze laba kye bakoze omwana w'abandi maama bambi laba kye bamukoze omwana w'abandi. Kika naye nga ojja oyagala ova oddayo naddalulyo kati ono tumusanze wano ku airport naye bamusudde eddalu nange kamusevingi ono. Okay, ndowooza kavidiyo mukalabe bulungi nnyo kati kiri erigwa okubeera mpozi ng'ate omanya kiki ekyokukola naddala gwagenda ku Kyeeyo oba ogenda ku Kyeeyo n'okusooka ne weetereeza lwa nsonga kyova olaba abantu amu tebasiibula. Oli olugamba nti agoba bintu bye mukasirise mpola bw'amala swi
n'adduka n'agenda lwa nsonga abantu abasinga balina emitima emibi olwogera nti olugamba Sebagala mwana nno ngenda ku Kyeeyo Sebagala ng'adduka mu nsaasi ng'azinyenya ogenda otuuka ku airport ng'ogenda olaba ebinyonyi bipaapaala bikutegedde ku nnyonyi ga sijja genda wala okubeera muzi nga tolaba BOCAT TV tovaawo tukomawo n'ebirala bingi nnyo.